of Uganda General Muhoozi Kainerugaba yakola enkyukakyuka mu bukulembeze bw'ekisinde kino mwe yalondera omubaka wa Tingei County Fadil Twala ku bwa Ssaabawandiisi n'awummuza omubaka wa Kasambya David Kabanda. Minisita w'ebyokwerinda Kiriwa Kiwanuka yamuteeka ku kyalimu Frank Gashumba eky'obumyuka bwa ssentebe mu Buganda. Sipiika wa Paalamenti Oboth n'omumyuka we Thomas Tayebwa yabalonda ng'abakiise ba PLU mu Paalamenti n'abalala. Kati olwaliro obukulembeze obukadde ndwe buwaddeyo obuyinza eri abakulembeze abajja era ng'emikolo gino giyindidde ku kitebe kya PLU ekisangibwa e Naggulu mu Kampala. First is the constitution of the... Let's clap for the constitution. Thank you very much. And atalinda nchi ya Uganda, the flag of the Republic of Uganda. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Sipiika wa Paalamenti Jacob Oboth abakulembeze abapya basabye okukwatagana ne gavumenti y'e NRM basobole okukolera bannayuganda. Continue to support PLU as PLU supports the NRM. The chairman of PLU, General Muhoozi Kainerugaba, has made it clear that PLU will work to support government to achieve target of $500 billion GDP by 2031. Oboth era n'abasabye okussa amaanyi mu kulwanyisa enguzi, okulondoola enteekateeka za gavumenti n'ebirala, n'asiima n'abakulembeze ababaddeko olw'obuweereza. Is corruption. We need selfless people. People who will see meat on their plate and they put some or all away to others. There should not be any other scandals involving PLU members in any form of corruption, whether grabbing land, whether doing what are the other corruption, stealing money. Abadde Ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda mu bubaka bw'atisse Ssaabakunzi w'ekisinde kino Michael Mawanda ayozaayozezza mudidde mu bigere Fadil Twala n'asuubiza okutambulira wamu n'obukulembeze obujja. Congratulations to my colleague, General Secretary, Right Honorable Fadil Twala, upon this big milestone in your life. Leadership is not about holding titles, but rather serving others. First General Secretary, I will remain indebted to him, and more so when he also allowed me to pave the way for others to come in and serve. Ssaabawandiisi wa PLU omujja Fadil Twala asiimye obukulembeze obubaddeko n'anokolayo ebimu ku byagenda okussaako essira. PLU shall continue promoting national unity and social cohesion. We shall foster a culture of discipline, mutual respect, and responsible leadership. Personal interest must never be placed above the interest of our country. As our chairman has demonstrated through his leadership, discipline remains a foundation upon which successful institutions and nations are built. Abamu ku bawagizi ba PLU abeetabye ku mukolo guno baliko bye boogedde. Enguzi bujjoli kati lukwejeredde, nze mbasabire nnyo era njagala mulekerawo kulya enguzi kuba kati ekitako ono Honorable Fadil Mukambemu tubategeeza nti NRM PLU tuli wano era PLU yegenda kubeera gavumenti ey'enkya. Such an office like the one of the Secretary General be open, because the mobilizers are the ones who go down on the grassroots, who understand what pain is our people, you know, who have the feelings of the lower people, the lower person. General Muhoozi Kainerugaba, I'm here to appreciate you. Webale nnyo. Omukolo guno gwetabiddwako baminisita abalina akakwate ku kisinde kya PLU, abakukunavu okuva mu kibiina ki National Resistance Movement, abawagizi ba PLU okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abakulembeze b'enzikiriza ssaako abantu abalala bangi. Mary Namirimo, Cracket TV, Amalindirire.